Yo, this is Rock Patilla already. Ku mukolo gumu gwebaddeko baserebu ab'enjawulo era ab'amaanya. Yes, akatambi kano kakwatiddwa era nga Rema Namakula bangi bamwisizaamu agengege oluvannyuma lwa Diana Nabatanzi okuba nga ate alabikidde mu katambi kano ng'abamu abasinga obungi bagamba nti leero ate Rema afunyeyo amukira. Bulijjo tumanyi nti mulungi naye ate waabadde okumpi ne Diana Nabatanzi bekyuse mu comments ez'enjawulo eziri ate very negative zaawandiikiddwa. Ono ye yawandiise n'agamba nti leero Rema afaananya atanaaba. Sheebah yayimba mbu gw'oliraanye omufaananya atanaaba kati ndowooza oyo we yasinzidde okuwandika comment eyo. Ate nga omulala yawandiise n'agamba nti for real Nabatanzi so pretty and beautiful than Rema. Babadde bazze ku mpaka za bulungi mulyoke mbageraageranye. That was not good. Onaga nti Nabatanzi mulungi bannange asinga mukyala gundi. Comments bwezityo nno bwe zaatambudde ezo nkutoleddeko butoolezi naye ng'atera mu ngeri yemu abamu baakakiddwa n'okukola ki n'okukola bu video oba okurecordinga amaloboozi basobole okuba nga bajjayo point yaabwe. But guys, who noticed that Diana Nabatanzi, she's more beautiful than Rema? Oh my God, this is so amazing. My darling, Rema, you are beautiful when you are alone. Nabomwana Nabatanzi. So ngatera mu ngeri yemu Juliana Kanyomozi naye bwe batyo bamuyiiyeko olw'ekiteeteeyi kino era nga mu katambi akulaga nti naye bambi aleka yadde touch feeling bulungi. Ekiteeteeyi kino kyeyambadde ku mukolo ogumu ogw'embaga kyabuzaabuzizza figa ye nga kiri awo tekitegerekeka mu ngeri emu oba endala naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby emabega kaawe yagenda maaso okuba nga ate aggulawo edduuka eritunda engoye z'abagole omuli gawuni omuli ez'abametroni bamaids byonna ebyo twala tugende kakati atera bwatyo n'asabuukulwa ne saaluuni eyo yagisabuukuludde ennaku ntono kaawe mabega eri awo kira yes ng'onootera okutuuka enajjera kakati omukyala amanyiddwa nga Prima Kadash yavuddeyo n'akuba ebituli mu idea ya Cindy ey'okukola saaluuni era nga bino bye bigambo byayogedde. Kakati mwalabye Cindy yakoze saaluuni. Saaluuni tetugyogerako mu bubi. Kisimba buuza mwalabye Cindy serebu. Eri eno Kira, how is it? Just twagirabye ngamba tugirwe nange omuyimbi sebo yakoze saaluuni. Temujje jiza laba nga batagirabye. Walenega haipu? Nije siwala ekibuuzo kyazze mu mutwe gwange. Nagirabye kale nengamba nekyebuuza mu mutwe nenkivaako. Just nebuuziza nti omuntu owebizigo balabira ku kala yeewanyirira ne bamugulako. Yes, the math is not mathing. Kato da wa. Nembivaako kayiri. Nenkomaawo. Yo team Cinderella yamusazeekera nga yamuyisizaamu eggaali. Jjukira nti oyo yalinako naye restaurant naye ebintu ne bitatambula buki bulungi era restaurant n'agiggala. Bwe baamubuuza n'abaga mwali mwagala ngirekewo nga temujja kulya mmere. Kakati ye die hard wa Cindy amanyiddwa nga Nasibu yavuddeyo n'amugamba nti kakati gwe naawe eyalemererwa ne ka business ak'okwetunda tokyalina bakasitoma naawe ovaayo ne wegeraageranya ku bantu yamuyisizaamu bubi nnyo eggaali. Ate nga ye omusomesa okuva e Zimbabwe atemera mu gyebukulu 33 ye yawuniikiriza ensi yonna oluvannyuma lw'akatambi ke nga munnange ate akonvinsinze omwana w'emyaka 16 ng'ono muyizi oba student we okuba ng'akola ki amweggala naye ng'omwana engeri gye yeggalamu tica obukugu bwonna yabadde nabo okiwulidde. So okusinziira ku mboozi eri emabega ate w'akatambi kano kigambibwa nti omukyalo ono yalimbalimba omwana oyo n'amutegeeza nga bagenda omutwala mu ggwanga lya America singa amukwasaganya ate n'atabulira baki ba family okiwulidde. So omwana ye ndoza yalaba kimususseko n'agenda n'akola ki n'anyumizaako aba family abatandise okuba nga ebintu bino babidiginga deep. Weewaawo ye omu ba comedian ku mikutu migatta abantu yavuddeyo ne yeewuunya obwangu n'obwagazi abantu bwe bakozesa nga banoonya ebintu by'obusegu ate munange ne babuuka message oba videos ezibeera ku mikutu migatta abantu ezirimu omulamwa ezirimu amakulu ne batazuwa ki ne batazuwa budde engeri gye babadde banoonyamu akatambi kano.
God have mercy upon us. Guys, I posted this video you are seeing here. I posted this video yesterday. In the space of 30 minutes, my DM was full. Everybody was asking me for this video. Both men and women, boys and girls, everybody was in my DM. Bro, please send me that video now. Bro, please now. Even if it's that, I'm going to send it to you. Please, bro. I want to watch the video. I've been hearing about the video. You will not watch it. You will not watch the video. You will not watch it. Wristwatch and cup of tea. Oh, funny people. Wristwatch and cup of tea. You see this life? Not everybody will go to heaven. Not everybody will go to heaven. There are some people that they will not even near heaven. They will not even see Jesus to say hi. Yeah. Please go and repent. All of you, go and repent. Anything negativity on social media, that's what you want to watch. If I was making a positive video to talk about the Bible, the gospel, and say in Peter Mike chapter this, sorry. Chai, there is God, oh. There is God, oh. See, j'ai dit que j'ai posté la vidéo ici là hier dans 30 minutes, mon inbox était plein. Tout le monde me demandait la vidéo. Tout le monde. I don't have the video, guys. I don't have the video. Everybody asking me, I don't have the video. You see that part that I cut? You see that part that I cut in the video? That's the only part that I have. In this video, I did not see any nyash. I have not seen any nyash in this video. That's the only part that I have. That part that I mimic like that. The video where I took the video, there was no nyash. That boy was just, I don't even know what the boy was doing. Go and repent. Oh, my nipple. God have mercy upon us. Ate nga yayagala entebe y'Nakawa West omukramanyiddwa nga Miles Ramiti yavuddeyo n'abaako ensonga ze yamenye naddala ku bazadde ab'omulembe guno. Yagambye nti bw'obanga olina omwana wo ng'aweza emyaka 6 naye nga tasobola na kweyalira buliri mwasula mukwano olemereddwa ng'omuzadde oba oli muzadde mubi. Bw'obanga olina omwana wo ng'aweza emyaka 10 naye ng'omwana oyo tamanyi na kwenaaza ng'okyamunaaza bunaaza still olemereddwa ng'omuzadde. Bw'obanga omwana wo aweza emyaka 12 naye nga tasobola na kufumba mmere gye musobola kulya waka as a family still ofeirinze nga omuzadde. Bw'obanga omwana aweza emyaka 14 naye nga tosobola na kumusindika ku dduuka n'abaako ebintu byaleeta nti oba aleeteyo butto ebutungulu ebintu ebyo nga agenze nga talina na wabiwandiise oba wobiwandiise n'aba nga tosobola kubireeta nga tabyerabidde. Mukwano ogw'obuzadde gwe gukulemye. Okiwulidde? N'agamba nti tradition tufokasinga ku kubanga tuyigiriza abaana okwekolera ebintu bonga bo kulwabwe. Mutuufu emirundi mutwalo kubanga ganti mulekeraawo omuze gw'okubanga abaana mubatuulira ne mutabayamba kuyiga kola bintu kulwabwe. Wali guno omulembe gw'abamaidi maama. Bamaidi bali mu bulinju ebiseera bino. Omwana abeeraawo akola kimu kyakubeera ku tabu ye kuwavaawo naddako ku TV n'alaba katuni n'okuzannya obuzannya. Okuzannya obuzannyi gino emizannyo gye twazannyaga abaana tebakyasobola kugizannya. Ffe twepenanga twatuuyananga twakubanga kakebe ne tugendanga emugga. Ebyo n'abaana baffe tebasobola kubikola kati. Gashumba yabagambye bya kisiru omwana muleke azanyireko mu ttaka naye abaana mbagulira obugatto obukaaba bugenda kubakosa obwongo. Anyways, genda kwa gativa tusako mukramanyiddwa nga Dax Vibes botia bwe yageze maso kubanga ate munange yetusako ka keki ka birthday ye. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear Daxy. Happy birthday to me. Yes, another year is added. I'm so grateful to God for the blessing of life. Yaman nation nechiampa nebaza katonda nation nechiampa emepano jampa de never fun. I'm so happy that omwaka guno gonna gwenyongeddeko my career yongeddeko. I've gotten more fans. Muguno omwaka nkoze concert yange wadde maiden and wadde beautiful. Muguno omwaka mfunyemu omwana omulala. Muguno omwaka bintu bingi ebi happenings. So I'm so grateful to God, to you my fans, to my family, to my friends, to my team. Okubera nga banyambye becoming a better person at this age. Yeah man. This year nine kiroto ekirubirirwa
I only have one wish. Yeah man, nga 15 January buli andaba so chinkolera. Go out and vote. Go out and vote. Mu Uganda tulina a high level of voter apathy. Nga bantu tebaga kulonda bala bigenda bamenya kasana kagenda bocha bagamba mwizo kubeera mu justice akachankalano kanji naye akaluku kakauntinga goyinza okulaba nti no bagenda kabo bachi kakauntinga tuwatufuna ensonga lwaki tubanja ekintu so otagenda nolonda oba tulina kyogenda kubanja. So on the 15th of January mbasaba mwenna muveeyo mulonde oboli wakala choli oboli wachi dala fa abavubuka because this is the only way we can put our voice out there. Happy birthday to me. I know party ya birthday tugenda jikola nga 15 wede. Big up on yourself, kaboom. Munange sambade buchanga akeera ku macha nakola omukolo gw'okuyingira ennyumba taata w'omwana n'abeera ku mukolo ogwo ate ne babalabako mu kirabe mu nga taata w'abaana era gyali kwegamba abantu kyabaleka si kye kimu bagamba nti omukyalo ono yali ebigambo bye jukira nti Sheebah emabega keyo yalayira nga ye batasobola kwagala musajja mufumbo naddala nga akimanyi nti muki mufumbo ate era ne bwakitegeera butegeezi nti amulekawo n'agenda n'akola kineefunira omusajja ataliiko agamba kaakati nno kino kyaleetedde abaana okuzukusa ebyayita gattako n'okuba nga te bamukolera obutambi nga bamuyita Jezebel. Have you ever broken up a marriage? No, I wouldn't do that. Actually, I wouldn't do that. Maybe without your knowledge. Without my knowledge. That's why I said without my knowledge. But knowing, I know someone belongs to someone, period. I don't, they are married with a ring. Even if you love this person and then find out that this person is married, Sheebah, you leave this guy. Trust me, love is overrated, Judith. It's overrated. I think sometimes it's but it is overrated. It's not as a huge deal as we look at it. It's an emotion that you can control if you don't have to. Sheebah, if I came and took your man, you would just control it? No, that's my man. But if I came and took your man, what would be the situation? If I find out how bad I'm in love, I'm a very proud woman. I'm very proud. What would you do? Would you attack me? I'm very proud. Why would I attack? A few moments later. Talk to him about what I want. He's like, by the way, I would want this and I want and I'm like, listen, the only way I can be involved in that, because I'm a karma woman and I'm a believer, is the only way, and he knows the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you. I didn't even know his kids. I didn't even, so really it's not something I've been creating in my head. I'm a very fucking open-minded person, first of all. And then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, he's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. I spoke to him today. I told, he's in a better place. I spoke to him today. I told him to make sure he understands your side. It's not about what he wants. There is another person involved in this. It can't be just about him and what he wants. We talked for almost an hour and he understood. He said no, and you made it very, 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 very clear. Sheebah no yingirawo mu bufumbo bwa munno n'abukulekera n'agamba okay, start it. Nozaala omwana wo mulungi, Sheebah omwana wo mulungi, omutukubye mu face tumulabye mulungi. Bwamala bwoti muzaala n'olaba ekintu tekiri beautiful, oyagala biwedde n'ogenda n'ogamba kubira oyo omukyala ampa abo abaana njagala nabo babeere part of this beautiful thing. Abaana ne babakuwa Sheebah, abaana n'obakuba omwana wo, kale katukwate video for public relations tulage nti it is still a beautiful thing. Sheebah, it's not a beautiful thing anymore. It's not a beautiful thing anymore. Abaana bajja kukula nga tebalaba taata waabwe era gwe nga bwe wakula. You have destroyed their family. Over scattering. It's no longer beautiful. Naye olinga omuntu ayine etima eribi nnyo. Like you bw'obanga toli muganda wa Lucifer, gwe Lucifer mwennyini. Ye gwe Lucifer gwe bagoba mu ggulu ng'ayimba ne bamugoba n'ajja wano ku nsi.
wagamba toyagala bufumbo, wagamba toyagala marriage. Omusajja omuje mu marriage. All of us know that you don't want marriage. Naye nga deep down nze nkimanyi. Simanyi oba waliwo abalala bakimanyi oyagala marriage Sheebah. Kuba tewandi yagadde ekintu ekiri beautiful nga kirimu omusajja, abaana n'omukazi. Tewandi kyagadde. Singa toyagala marriage. Oyogera bw'otyo lwakuba tewali musajja gwolaba eyali akukwanyeko gwolaba nti osobola okubeera naye. So obwa selfishness bwo n'ogamba kanzibe omuntu abadde mu bufumbo. Naye kati omaze omutwala. Ojjako otyo omuntu emmere gy'otayagala okulya n'omala n'ogiyiwa wansi ku ttaka. Omuntu emmere abadde agirya, omuntu abadde hungry for that mere, n'agirya naye n'ogimujjako n'ogiyiwa wansi. Togyagala. Oyo musajja tomwagala. Naye omujje ku baana be, abaana be tebagenda kukula ne taata waabwe. Kale okutezi videos ozitulaze nti mukyali beautiful thing. Naye Sheebah mu mutima gwo, singa yegwe mukazi oli. Abaana bo n'obalaba nga babazunza babatwala eno by a woman that just destroyed your marriage. Abakazi bangi sina kugamba nti baagala nnyo marriage by the way. Sheebah kankubuulire. Sina kugamba nti baagala nnyo marriage. Naye bw'omala okubeera mu marriage otandika okwagala omuntu wo mu ngeri gy'okugamba nti ono mwagala lwakuba ye taata w'abaana bange. Ono mwagala lwakuba I have seen him or I have seen her in their lowest moments. We have been together through thick and thin. We fought battles. We have reached here. Ebenezer, this is the far the Lord has brought us. Nemuberanga, it's that is keeping you together. There is nothing to write home about. Mubufumbo. There is nothing. Era Sheebah, I challenge you. Bw'obanga olowooza nti oli w'amaanyi, funayo omusajja agenda kwagala. Naye kyemmanyi togenda mufuna. Era omukisa ogwo toguyina. Oyina omukisa gwa ssente, oyina omukisa gwa feemu, oyina omukisa gw'ennyimba, naye ogw'omusajja lekeraawo okwonoona obufumbo bw'abantu abalala. Omukazi yali ayagala bbaawe ng'ayagala kubeera wamu till death do them part. Until you came in the picture. Toyagala musajja till death do you part. Tumwagala. Naye n'omutwala. N'omujja ku mukyala we, n'omujja ku baana be. They will not grow up in that beautiful thing that you admired. Kakati nze mama wange yaŋŋamba nti jole ebintu birungi bingi mu nsi. Naye si kugamba nti buli kintu kyonna ekirungi kirina kubeera kikyo. Olinga omuntu asanga omuntu ng'ayambadde olugoye olulungi n'ogamba olugoye olwo lukunyumidde. Lumpe. Why? Bw'obanga olulaba lulabika bulungi ku nze. Why do you think that you should be the one? You are more deserving of this beautiful thing than I am. Learn to appreciate things from a distance. They are looking good together. It's okay. Oh, God bless them. God bless them. You don't have to have it, Sheebah. Naye Sheebah oli muntu mubi nnyo. Oli muntu mubi nnyo. Nze nali ndabye abantu abali selfish. Naye gwe toli selfish. Oli sitaani yennyini gye batuma ne bagamba this is a weapon formed against marriage. Kubanze ndaba wandibadde ng'osanyuka ng'ogamba nafuna omusajja bw'aba ayagala kunkuba empeta nja kubeera naye nja mufumbira nja mu organizinga mwoleza engoye kubanga that is a traditional woman. I am talking this njogera bino lwakuba Uganda is now a broken country. It is broken because we have broken families. Uganda kati etuuse ku level nti omusajja akwata omwana n'amukwata n'amurapinga n'amudefilinga. But people look and they say, oyo mwana alimba, bali bekoza, bali bagala sente. Really? Women, mothers, banange, bakazi ba Uganda tuzukuke. Mujja kusirika lwakuba tekibakwatako. Mujja kusirika lwakuba kiri mabbali. But it's coming to you very soon. Because the people that we have in Uganda right now, they are broken. Omuntu bw'abanga asobola okuyimbira ng'agamba, kasita twazaala omwana nga mulungi. Kwegamba, that is the only thing that you see out of this situation, that this is all that you see. Kasita omusajja fa abamuyina. Oh my God. It is absurd. Tusaze nnyo level ne tusala nnyo standards ne zigenda ddala wansi nnyo. Naye nga lwaki omugaga aveeri n'akusanga ku ttaka lyo ly'obaddeko for 30 years, for 20 years. Someone comes on your land and takes it away from you just because they are rich, just because they are famous. Women, mothers, feminists, abantu abalina amaloboozi muyimirire muvumirire ekikola kya Sheebah kalungi kyali mu kukola. Ekyo ekikolwa kibi era n'abaana abakyali bato ebyo ebintu si birungi temubikolanga.
Era kati sawa zino njagala mpagambe nti tuyina Lucifer ku nsi kwali era nze ndowooza amukulira ye Sheebah Kalungi as we speak of now. Kuba ekintu kyokola, I have never heard of anything like that. Tosobola kujja muntu ku mmere n'ogiyuwa wansi toyagala njirya. Omusajja tomwagala, toyagala mufumbiro, toyagala kubeera naye forever. Naye n'omujja ku muntu amwagala, n'omujja ku baana. Ate lekera okwonoona erinnya ly'aba feminist. Toli feminist, toli beera. Toli feminist. Because that's not what feminists stand for. Now we condemn that act and we apologize on behalf of all the feminist community. We apologize for the actions that you're doing right now. Byebyo nonenga tewaliwo comparison eyakoleddwa wakati wa omwana w'omukramanyidwa nga Kyagulanyi Ssentamu ate n'omukramanyidwa nga Bebe Cola. Few moments later. Guys, I just left the rallies. Of course, today is a holiday, and I came to check on Dean and Kaysan and Cambio and Masaka. But this is what I found. You know, Chensanze, I had Dean sing for me. Siri kikerezi nnyo kubanga ate njagaliza Uncle Mugerwa aka Tata Easy amazaalibwa amalungi. Happy birthday munange. Obubaka obw'amazaalibwa amalungi buva eri mutowo amanyiddwa nga Yusuf and SMS family. Bagamba nti bakwagala nnyo era nga basaba Allah akuwangaze ate munange ayongera kwanga ate akugondomolako ebirungi ebyerere. Happy birthday kablaza. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadde ng'obutambi bungi bulaga ab'ebyokwerinda nga bwe bakuba aba enkyukakyuka naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform gye baba bagenze okuŋŋaanira okuwenja akalulu. Wuuno omukyala avuddeyo n'agera maaso okuba ng'ate ategeeza nga aba NUP bwe balina okukomya omuze ogw'okkuba abasirikale amayinja nti kubanga be baba provokinga bamala obba provokinga ekiddirira kyekyo kyakubakuba migoba nte. Akalulu kano kandibadde ka mirembe naye bassebo ne bannyabo njagala kubiriza abaana baffe naddala abavubuka bw'okwata ejjinja n'olikuba owa poliisi akutte emmundu ky'osuubira kirina kuba kiki. Njagala kubakubiriza abaagalwa tumanye nti eggwanga lino bw'agamba nti okozesa emirembe gyo okugenda ng'oyitamu okola eggaali oyite mu bantu abakola emirimu gyabwe abanoonya emirembe gy'okulaba nga basobola bakozesa emirembe gino okukola ebintu byabwe batunda ebintu byabwe noyagala okozesa eggaali ojjo bitabangule n'olowooza nti egyo gy'emirembe gyo ng'ate oyonoona emirembe gy'abalala. Nsaba abagamba nti bawagira eddembe ly'obuntu batunule mu nsonga zino bamanye nti eddembe ly'omulala terina ate kutabulatabula ddembe lya mulala. N'olwekyo eky'abaana baffe okusosonkereza abakwata mundu oba abakuuma ebintu byaffe nze ndowooza nti tekiba kyabwenkanya kubanga tubasoomooza ate bwe tumala okubasoomooza bwe bakwasa amaanyi okulaba nga bakuuma emirembe ate ne tugamba nti twonoonye oba babasosonkera.
ndowooza mumuwulidde alina ne waategeezezza nti aba human rights baveeyo bayingire mu nsonga zino naye nga nabo bakoowola bali eri bambi ge bakola ki ge bakaaba ge bakumba. Omukyala amanyiddwa nga Mariam Wangadya yavuddeyo ne yeekubira omulanga naga nti naye ebimu byayogera abyogera naye nga siga nti oba ayagala alinga ali ku mudumu gw'emmundu oba okitegedde. Akulira Uganda Human Rights naye mwenyini bimusobera naye Human Rights tazina obirabye mukadde wange uyu mukazi wange Wangadya Mumbeera eno Wangadya agamba si kyeyandiyagadde wabula naye omulimu gwe agukolera mu bugubi olw'okutiisibwatiisibwa kwafuna naye bakitegeere nti embeera gye nkoleramu wulira Wangadya waffe n'otya n'ogamba bwena ayogera nina eddiba bumu naye with time watuuka ekiseera n'ogamba owaaki ebimu oba kansirike. Wangadya agamba okutiisibwatiisibwa kuno tekukoma mu bigambo wabula waliwo n'abamulumba ku ofiisi ye ekintu ekiteeka obulamu bwe mu matigga. Bwe twava eyo ku Trade Plaza nga tuli wano waliwo abakyala abanyirira abawala abato nabalaba awo nga balungi nnyo bambadde bulungi bakutte ebipande nabo ne bansalako wano era okufuluma ndowooza oba Alex oyo yagenda n'abeegayirira ne tubagamba mu ofiisi navaamu nga fugitive. Ono yeekokkodde n'emikutu gy'amawulire gy'agamba nti gimukolamu ebyakatemba. Muze munkubamu bukatuuni mu ab'amawulire waliwo olupapula olumu sijja lwogera bakankubamu katuuni oba za mirundi emeka banyambaza yero naye bukatuuni bulaga ndi wano Wangadya ayogera ataasa poliisi naye ate atudde ku files zijjudde emisango gy'okutulugunya nga abapoliisi batulugunya abantu. Abanange eno naamwe nga mbatya mbatiira ddala y'ensonga lwaki oluusi mumpita Wangadya mukyala Wangadya tubadde tusaba kutukyazaako mu studio yaffe ne ngamba nga mbatya oluusi tubadde twagala tutuuleko naawe mu ofiisi yo 1-on-1 tubeeko ne tetukubuuza ku kino ne ngamba naye ansa yange yo banaagitwala batya. Wangadya agamba ne famire yatuuka n'ekiseera okumugamba alekulira omulimu gwe wabula olw'obuvunaanyizibwa bw'alina bwe mumuwaliriza okusigala ng'akola. Ne mutabani wange n'atuuka okunkubira simu. Mutabani wange yali asomera China n'ankubira simu n'angamba naye maama tukoye ebintu bino ekifo ekyo kiveemu. Ngamba naye baana nze taata nze maama ate kati omulimu ngute tunaabeerawo tutya. Mu kaseera kano ng'eggwanga lyolekera akalulu ka 2026 Wangadya asabye abantu okukuuma emirembe omuli ne poliisi okukendeeza eryanyi lyekozesa ng'ekwasisa amateeka naddala ag'ebyokulonda. Bw'olabira ddala nti mu mbeera eno Wangadya agamba ekyo naye si kyeyandiyagadde wabula naye omulimu gwe agukolera mu bugubi olw'okutiisibwatiisibwa kwafuna okuva mu bantu. Naye bakitegeere nti embeera gye nkoleramu oluusi ekiseera kituuka n'otya n'ogamba bwena ayogera kano nina eddiba bumu naye with time watuuka ekiseera n'ogamba owaaki ebimu oba kansirike. Wangadya agamba okutiisibwatiisibwa kuno tekukoma mu bigambo wabula waliwo n'abamulumba. Ekibuuzo kiri kimu eri mukyala Wangadya akulira Uganda Human Rights biki byotuuka ekiseera n'osirikira ate baani bakutiisa bafuutu sojja oba b'eggaali Madamu Wangadya head of Uganda Human Rights Commission
bane bakutiisa abegaali oba bafuuti sojja baedi mutwe they are right. Automatically wekubye omupiira ngu tosobola kati bagamba bwoba talina kyoyogera sirika bwoba olina kyogenda kwogera kyogere naye kijja kukozesebwa mu kooti nga confession yo kati President Museveni eyakulonda mu kifo ekyomuleseewo kubanga okonfesize ngu tosobola ate gwe taata gwe maama kitegeeza buli omu yenna ali ready okukozesa ensobi kitegeeza tosobola kukola ekituufu awo wenyini wewandibadde olekulira kubanga olendo olinga alekulidde anakukangatiisa ani Bulambalamba sigenda kwanga tenkulira budda wenyini wano wenyini kwanga tenkutera ngenda kusibuza omukromanyiddwa nga Umalitiseka azene tochi nga bulijjo kubanga ate akukubiramu mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ngaye bwabirengera jukira nti ono ali ku ludda ate munanga oluvuganya government olwa National Unity Platform bade pijjo kubanga temba wereza Bulambalamba atakomera mpera sigalenga bankumide abanjagalire mubere bulonje mweraba Mulabe wa Museveni asooka bamuyita arrogance ali arrogant eyo arrogance yammwe ye mulabe wa mwasooka era yensonga lwaki mugenda kuvaako arrogance eyo mwagiteeka mu majje ne mugiteeka mu bantu ba bulijjo ne mugiraga abapoliisi ne mugiraga buli omu eyo arrogance yammwe buli omu yamutama abantu bali eyo mu maje banyiganyigadda obuvubuka kawa matuka je kawa matuseeri olwokuba kalina oluganda ku munene oboomu ne kajja ne kaboggolera omusajja eyewayo okuweereza eggwanga lye asitule mundu ayita mu kufa ne kamuboggolera nga alina kafukamirira era mukalabye omukulembeze waba je babadde eggulu nga kekalaga kali muleya nga kekalaga amaanyi kaagala kuba kumuyuza na buyuza bana abasajja basirikale batuuse n'okukagaana ne bakakwata ne bakagamba gwe sigala eyo lwaki leka nkubuulireko eyo arrogance yatamadda abasirikale mu maje ne mu poliisi ne bannayuganda baabiyeta mwadda baabikyawa oyo kasasiro baamukyawa era arrogance yammwe kyekisooka mulabe wammwe asooka buli kamu mwakajja buli kalungi kammwe temwagala muntu abeere bulungi obeera n'obuwumbi mukaaga olina afuna emitwalo 7 ne gikubuza otulo ng'owulira najjo oyagala ogimuggyeko kati tosuubira nti bannayuganda bagenda baleka ku mulundi guno okumanya omusajja buno bunafu buleese emmundu zino ezikuba ttanka ne bagitunuza mu mukulembeze banayo nga muli bafala nnyo eva omuntu yenna ayagala okulaga amaanyi oyo aba munafu kubanga ow'amaanyi teyeetaga kugalaga ow'amaanyi abeera bubeezi w'amaanyi nkubuulira ebintu ebigenze maaso njagala kwebaza musajja gwe bayita Dani Magic muganda wange respect kabulaza Dani Magic respect ebintu byo si byakweraga si byakubeera ebyo mu kamera busimanyi gwe olabiseeko mu kamera Dani Magic kabulaza respect bana abasajja okumanya banafu baleese emmundu erina okuba ttanka ne bagitunuza mu wanayinki ne pisi tekola
oba badde temukimanyi ne kapisito obupisito kakola okategedde kati ekikuleesa tanka ekyo kyokka kimala olaga ensi nti ono nno w'amaanyi lengera bwe bamuyisa arrogance n'obusiru olabye mbusale musale yagambye mbukati kasitabaze mbuka ibajje eno ngenda balagako ayagala olaga amaanyi naye ataafiirwa lutalo ebyo bye twalwananga ebbanga lyonna lye mutufugidde twayagalanga obbalaga nti tuli b'amaanyi naye nga tuluzinga lutalo ku luno ku mulundi guno tubalaga tuli bannafu tetusobola wadde si tulawadde ejjinja tuli banafu nnyo tetusobola wadde si tulawadde ejjinja nkubuulira Museveni byonna mubikola naye tewali kikutaasa